endonga enyuma. How does it feel nga abantu bayimba oluyimba lwo kigambo ku kigambo? Like kintu kyotasobola kumanyira ng'omuyimbi. Every time they do it kibeeranga kipya obuliranga omupya. Like abawagizi balina engeri gye kyobola abannaye tumera amalala. Abantu bayinza okuwagala nnyo n'ogga naye bannaye kireka ndi Katonda naye nga sikimanyi ekitegeera. Zero wali okozeeko show oyinza kujjukira memory ki esinga wekyali kibaddewoko ng'abantu bayimba kigambo ku kigambo kigambo ku kigambo. Recently wano ku Serena. Like nze n'abafaani mulimu n'ennyimba ezimu z'ennyimba nga ndowooza oba tebaazitegeera naye ne bakulaga nti baziyimba. Like there's a song lwe twayimba ku African music concert. Olimba bali balita ku kiddo nga bayimba kigambo ku kigambo. Balina akayimba kala bayita Craving You Heavy. There's another song Tubatiisa. Like these are songs Sinti nazikwata nenziteekamu nnyo essira nga bw'omanyi sent omanye endongo yo ya sent. But people know that music. For me, is that when nsanga fan nga manyi those songs that like ze start walitwasuubira nti like bajaza like nze manya nti kati oyo waddala like nze just nebaza bwebaza Katonda kuba nti antaddeko eno favor okuganja kuneeno kuba nti abantu banjagala mu ngeri yange endongo yange. Like people love me for the good reason, which is music, and I appreciate that. Like mbebaza nnyo. I mean, that is nice. Tokuba nti ajjukira abantu beera n'aba appreciating amwe embeera kiba kyakabinyo. Bambulizeeko abakulaba ku program kiri kitya? Bannange basebo ne bannyabo muli mutye leero for the first time ndi waneeno ku BBS. The one and only. The one and only. Litwasembo sisinkana twali ku CBS. Twali ku CBS. Kati nzone obwongo zibadde bungamba like yali like TV show like but wakyogedde nenzijukira like bannange kansubira buli omu ali bulungi kambabuzeeko leero nina bingi ebyobaga naye simanyi omukyalo no baana mpa obudde nebyogerako byonna obudde bwo tubulina. Azawi, how was the show? Let's start with the concert gye walina ku Serena Hotel. How was it generally? It was very, very welcoming. It was a good experience. I mentioned a single okufuna the comments that I got from people abajja kushebagana zawedde. I think one time so called stand-up comedy like for some reason I don't see kana ni ku stage okungamba sesanga naye simanyi kubanga like it was very, very intimate. Like I told a lot of stories but limba renayimba moso oluva called the album Sankofe yakafuluma recently. Like I had a story behind it because like for the first time nali njogera ku past wange like ompyempise mu nkwano sente ngava connecting nawe. It was just a conversation. It was so conversational. It was intimate and they had a good time. I had a good time on stage. Rakumanti I never like got time manyo bova ku show ngomazo performing odako backstage nobuza ku bantu bichi but I never even got the chance to do so because na inogenda kunyonyi tugende wa immediately after era twagenda bagamba bannaye ennyonyi ekolaki so it was a very busy weekend for me but Niazam Kamant he gave me the energy the right people with me to chikwasaganya fena nti I'm back here. Amina. Era kibuze kyali ku mimwa gy'abantu abasinga tetwakulabanga olanga. But the show happened. Like eno show kati omanyi obuzibu overa mu show bweziti kati olaba bwe nakola show ya African music wali ku Lugogo grounds bafaali baneno mulimu bafaali baneno abeefuula nti bo bakitalo nnyo ab'ekitalo nnyo bagamba ffe tetusobola kujja eyowa mu Kimumbaasa twe tusaba otukoleyo like naffe she yaffe nga tutuula wansi ne tunyumirwa ng'ebyokulya weebiri nga batukolako bulungi ne ngamba okay nkole ki mwesirikire nga nkwata show ngiteeka ku Serena kati ate abo mu Kimumbaasa basumuludde abo bagamba tuddeyo eri ewa mu Kimumbaasa. So like it's we are always back and forth. Like you can never satisfy abantu bonna mulundi gumu but they came in big numbers. It was more like nti
ono mumanyi, let me reach out personally mugambe nti munange nina sheno jangu mpagire. So yeah, twagenda door to door like era abantu abasinga okujja like these are people yeah like we know that I know personally. Of course majjamu abalala bano bestamanyi but abasinga okujja like the tables I sold, these are friends that you know. Gwa kyekolera ekyo? Nchikola notoso amalako weka nchikola with the team ba Petersoni ba Jayla Julius Benon buli omu akibeeramu era buli omu abalina bakyali benga kimanyi nina kyali wange ono talina dog agenda kujja ekitegeera ng'amukubira essimu era they came through million 3 nga sasa ne bayimbi bannanga abamu the likes of Waiki Benda aba supporting in the background waliwo ba Vixen abamu ba influencer abamu like buli omu yampagira mu ngeri ye era mwebaza. Thank you so much. Judith Hard. She was there. Amina kati awo wenyini nyino mayizo okumayiza show aine tukulabanga weyongeddeyo ku Nnyonyi ogenze ku Trace. N'olyoko tukubendongo ku Trace. Tell us about that experience ya Trace Awards. Yali very inspiring. Olaba bobeerako mu kifo nga kirimu abantu abakusinga ennyo omanya nti kati olina okukola okukola ennyo ddala olwongotumulidde baani bwe wali ogamba nti bano mutuufu ddala babedde bo bansingidde ddala mu kino? Nalaba Davido, I saw Rema, nendaba ani omulala, I'm forgetting, Mr. AZ was there, Diamond Platnumz were there, nga be bano abantu abalinnya ku stage crowd negwedda lunogamba bannange what is this ekitegeera so neŋŋamba nange kanzireyo ye ne timu yange tujja kukola endongo naffe netuleeta kuliniki essanyu weriti so we never go to like win but nze nali fine experience eyo abantu bena connectinga nabo the friends that I made there ekirungi ekyasinga okunzaamu amaanyi nti abantu beeyo kimanyi batumanyi nnyo like nagenda ku red carpet and like journalists were like, "Oh, Azawi, I want to interview. Oh, Azawi, you have a new album out." Like, they even know the album. Like, the songs are amazing. Kubanga kweno album, like presentation yayo eri more of like a broad or global, you know what? Appeal. Yeah, it's not just Ugandan. So, ngabajimanyi the journalists there, but social media influencers. I'm a big fan, but dancers. I'm a big fan. So katugobere inongo okola ebintu ne tomanya na akolaki ababiraba ne people pay attention ebimu kwebe bibuuza abantu basinga okubuuza nawe kenyino kyafuna stage frightness eno nti bwoba ogenda ku stage nawe ki ofunamuko kuti kikutuukako ku show ya Serena yennyini I got like a running stomach tekintukangako okay nfuna anxiety aja owenja ne kweno ya Serena natia nnyo like I don't even know why jira nangamba tukuleetera amakerenda ng'olubuto kyerukola ruona lusia kasoli nyako stage tomanya na je biraga kuba kutya kuli olusi kuba nako kuba kutya ko kuberawo and it's very kasotu kambulamu nga tokyatya bwotyo omanya something is not right omanya you're too overconfident like you want tojja kubeera alert like oli so comfortable nekasotukanga you always feel that anxious that means you really care about whatever you're going to do and you want it to actually turn out perfect olwo ku Trace Awards jo tekyabaabo tewaliwo kitabeerawo kibeerawo every time wemba ngenda okulinnya ku stage anti omuntu abagamba naye kati gwengeri gy'oli omuyimbi omunene ekirina okubanga kati you overcame that mugana tubi lwakwa tojja vaayo oyanike buzinaabwe eriki bafaani batumanye nti afuna empisi nono tosobola bibalaga ebyo n'okubalaga wali nti nze ndi wakabi naye nga tubiyitamu tutya like you get stage fright naye ekikufula omuyimbi ow'enjawulo nti ogenda n'okola ki do it. Amina kale twakatandika butandisi nyongera bwongezi kwebaza agwe nakyatwekumiddeko weebale nnyo weebalire ddala okubanga kwoli ayina ekibuuzo maaso awo nja kutya ku masimu abanaabuuza mubuuze byonna bimwagala okubanga mubuuza twakulabanga okoze oluyimba ne cautions yes how did you get that collaboration? Actually, Zebane, Mundavira and I feel like I made it. I don't know because I've been like a fan of that man for all my life. Fabanegana twaganyo dance solo man. If said I steady wine Bonaparte ya look so couple and I'm like okay, this is actually gonna happen. Kwa newe nalinga mu band. Nga sinafuka Azawi ono nga ncha performing mu live band ngeranze nyimba zinaimbanga naimbanga dancehall na reggae
nga nkuba nyimba z'aba conscience ne reggae olwo bwabanga buyimba ki obwazawi nga nkuba couple up nga nkuba kakayimba ka Bonaparte ya look so all the girl them turn up and look so gwe linda ko katono nyere soko tutwale empola nsonyiwa kati nti ndi mukuyimbisaa mu luyimba lwa mulala n'ebigambo naffe byali byatulema okutegeera byali bigambo wamasi kyekyo n'oli endozo gwe kyoba omanya byali bigambo kyekyo katono nnyo tukange mu katono nnyo tubiwulire ogenda ku internet ng'ojjayo lyrics ng'otandika kuyimba the girl them at feed the summer girl de shadonia bartender chesaromia Benz and Beamer and Armour bike feed bike love upon the beat we are go in the somia girl I get a wetter than a river so me beat right river so me beat love the thing like a drummer the girl them raving hot like the sun vibes so sweet it can that every man to a girl yimba kapora ng'okitegeera ng'awo audience etabo kanga banfuwa ssente so kati nfuuse Azawi tugenda first performance yange yali ya cross and rhyme nga ngenda kuba yali ya move reggae raga nyam kati Benon ng'ajja backstage nga ngamba manyi oli muli muyimbi wa afrobeat naye eno edition eri reggae raga ki nyam so singa osobola okuyiyamu awo ka dancehall k'oteekamu awo n'obakangamu ojja kuba okikubye ennyo nga jjukira nze ndali wa live band ngamba okay gwe weesirikire nga ninnya ku stage kuba kwina mino ne bandi yennyini gy'olabyeyo nagikwata offside because we had not rehearsed that with bebiseera baali babayita bajans abakati abeeka nga nsumulula oh my god that thing went viral ne katambula ne kaddeyo kati ngende Kenya for interview the interview you did nga gaya ngamba okay who's your like biggest favorite dancer? I like Conscience. I even made like a viral like non-stop with him like batia ka clip. So nangamba okay, can you sing it for us? Nganje kuba your freestyle. Jetwala bamwe interview. Nganje kuba. So we were with Sheila Gashumba, remember. Ngege etambula. Kati ngemutuukako. Conscience has friends in Kenya. Dalaba journalists. Walo guy bamita Jimana akola kuri bajita Homeboys. Getwala bango meetings ku trace otugambe ya connecting awazidi. Nedda waliwo no Calvin kuba ye when nakola ka non-stop. He made sure that he reaches out to Conscience. Namgamba, hey, waliwo ka artist wano kuva Kampala, Uganda. Kakwagala nnyo, if you guys can link up and do something, it would be nice. Nejjukira naye alina abasajja be kati ng'atandika okunnoonyerezaako. So bwe naddayo recently waneene Kenya ng'akola media tour ya Sankofa. Guy Ojiman najja esimu n'angamba we were talking about you nga guy yali mu DM n'amubuuza who she okitegeera ebyo byonna bigenda maaso nga naye nange ndi mu DM ye namugamba bro like tukubesegeera olwo omugamba bigambo kyawo nga hey what's up my brother like I'm a big fan of you and actually nali njagala agende naku 10/10 n'angamba no let's work on a new project kati nga ngende wa producer wange nga tukola eyo beat ya ichi Samabe nga nze kuba nga mwereza kati nga naye aleeta ng'ate amanyi yakuba kalamba era nga nkwata vasi ye nga tugitema and then we came up with a proper song Samabe. Abana Uganda nabo ne bakisa weewaawo era akayimba katabbu nnyo awo kenyini akayimba tukangemu katono nnyo Azawi katutwale mukumbula mukolo banyuma tujja kubanga tudda tutwale mu Samabe. If you do me nice tonight then I'ma be your Samabe Samabe. Be we don't want to let you up just like a summer day. Baby, I make it righteous and I never think twice. I'm a never see my name and I even you. Let's have a break for like 5 minutes.